Chaisi yasooka okulwala era tubuze nga tumupostinga naye twemunteekateeka bagenze kumunona ajje naye nga naye mugonvumu yatidde nnyo era wenakubye esimu yaŋŋambye okakasa bebi kyana wange afudde ne mugamba afudde n'asabamu awo essaala kyenazemu okuwulira ng'asaba ekikookooma ngadduka naye nga bali kumuleeta alabe kwasiya amazima nze mmanyi ekyenda kyesibye nekyabika so mbadde nga nkyogera nti tuleme okwogera ebigambo ebigenda okubeera nga tebigenda kugumya maama essaawa zino maama kati yazzeeyo mu buto omanyi nga wona omwana omuto omwaka ogumu olina kwogera bimusanyusa kumugumya tulina kumugumya tetwogera bigambo bigenda muwa bulumi Asiya nange nalabaka kiripu ku TikTok okwo nansanyusa nengezaako okumunoonyaako kati omuntu yamupostinga nga yali tanfollowinga ne mufollowinga naye bambinoza teyasobola kunzitisa ka follow nengezaako musindika message nga tezigenda kati nesuula enkesi nga nnoonya kati omuntu omu mukwano gwange nangamba Asiya mumanya abeera kamwokya kati we najja ne bantwala ewaabwe nasobola kugendayo obugenzi nga sigenza ku recordinga neyanjulira maama we ne Asiya ne mubuuzaako awo ne banyaniriza bambi bulungi maama ne muganzi munnamawulire naye nzize kukyayako Asiya kuba ndi mukwano gwe nenzirayo kati nabate ennaku nga 3 nenzirayo ate ne mukyayira ne kamera ne mupostinga mukumupostinga abantu ne bamwagala kati nga bamunsaba mukomyewo so netujja nga tukizimba mpola mpola n'Asiya tubadde ne pulaani nnene Mukama bwasazeewo pulaani yaffe ebadde ddako tubadde tugenda Dubai era nga Dubai batwesunga dda era mwatulaba bulungi Spice Diana yatuwa sente za passport yazituwa ninga tetulina ndagamuntu netugoba ndagamuntu ya Asiya netugifuna kati nga tulinogoba ku passport netubadde tukalira ku pesi yaffe kubanga abamanyi Dubai nti season eno ebeera expensive nnyo okubyadda ku tiketi y'ennyonyi ebeera expensive hotelo ziba expensive nnyo kati nga tupulaninze season eno seekege ate nga ne weather yayo si nnungi tuyinza obutanyumirwa bulungi netusalawo nti season eno seekeggwewo tugende nga mu gwokusalawo gwokuna embeera ng'eteredde abantu basobola okwogera tawa nti Asiya agenze ne bakyasobola okuddamu ne bamwogerako ate ne bagenda ne ku maama we ate asigaddewo baliwo okunafuya so bingi bye tuwulidde andi bingi bye tukyawulira naye ase Asiya Mukama amuwumuza ekisa Asiya gwe tusabira yekka naye bagambye nti mulokole naye oyo bwannabanga mulokole ayamukoze ekyo ajja kufuna fire ajja kufuna fire kati buli omu wano ayogera kike kyasanze kyayogera naye yogera ekintu ekiva ku ntobo y'omutima gwo kyomanyi tebasaasi yabakotegedde nnyina kiki ojugera ku Asiya nakomerera kumulaba twali kulumba era nga tuziika nangamba anti naawe oz'okuziikako nti ye nangamba nga kitalo nti kitalo nnyo nnyabo wiiki ewedde lwenakomerera okulaba Asiya siddanga kumulaba kati ngenza okulya nti Asiya afudde banzijje ne mu buli ningamba nti Asiya tannafa mulimba olowooza bamulanga ki bamulanze bwa serebu bwe Asiya bamulanze bwa serebu bwe tiwali kirala nakujjayo nnyina kyebalanze Asiya tiwali kirala kubanga Asiya abadde ayita buli wamu gagamba bannaye munsabire ngenda kulinnya ennyonyi kati atamwagaliza yandikoze ki ennyonyi yereese obuzibu omuntu ow'amagezi olina abaana oyinza okuttira Asiya ennyumba eri gye baamuzimbira oyinza ogimuttira okujja obulamu bw'omuntu tewabadde ate Asiya abadde talyalya mukyalo bamukebede ne bagamba butwatwa be bamutidde ennyonyi kugenda kulinnya ekyo ekyamutisiza era bubeera butwa abasawo bennyini kiki omujjukira ku Asiya mmwe ng'abatuuze bannammwe Asiya abadde mulungi n'akusanga n'akusabira n'agamba nkusabidde Mukama
akuwe motoka mukama akuwe omusajja Asia ze zibadde sala ze zabadde ng'ayogera Okoma gy'olaba Asia gwe nze nkomye ennaku 3 nga simulabako era zeezo naye Asia okujja ng'ayogera n'agamba bane musabire ngenda kulinnya nti ekimutisizza kyekyokka ekitisizza omwana eyo ennyumba gye baazima tusobola kutisa mwana wa munyonyi omuntu agenda okutuula mu nnyonyi olindooza ye n'asalawo agambe nti kakole ki kakikolamu obutwa ate banantegeera naye kati amazima gaaga abasawo batugambye omwana yafudde butwa ate tusobola okuwakanya abasawo lipooti y'abasawo mwagirabyeko yo tetunaba kugiraba naye abadde ne Asia ng'afa abasawo batugambye baganda be n'ababadde mu ddwaliro mujje tulabe omwana ono tafudde eka omwana afudde butwa kakati nga ffe tuddawo era nga tuwakanya tetusobola abagenze mu ddwaliro batugambye mbu omusawo asembyeyo okubagamba kukola postmortem bagambye mbu kyamuse bamuwadde obutwa mukadde Asia abadde yisa kya mu kitundu kyammwe eno Asia ffe tumuzadde Asia twamuwa empisa era ne mukama n'amwongererako abadde mwana mulungi okutuusa obukazi bwe naye tebasaasi abadde bakotogera nyina gwe babadde bakotogera ye Asia agenze lwe bamukubye omugo gw'amaanyi bamukutudde amabeere okututira omwana waffe mazima abadde atuwa ekitiibwa maama amumanyi nga maama anko amumanyi nga anko naye mazima ne batutira omwana tetuganye mukama katonda amuwumuza ekisa naye akikoze ali kikungula tosiga binyeebwa n'okungula kisere era okungula binyeebwa oba katonda yamututte oba waliwo akikoze ebyo byonna tubisabira mukama yekka babagambye ki batugambye nti bamuwadde buto nti era basanze ku ludda lwe olw'olubuto nga sayidi emu ezimbye nga kizimbye oyo mulamu wange gyenzaala abaana abonyebonye anaza nze gyenzaala abaana abange abonyebonye n'abaana omu yali abadde mulongo omulala n'afa naye Asia nali naye wali eri amanye okujja wenkolera nambuuza mukataata obadde ki abadde ampita mukakojja naye ampita mukataata obadde ki nga tondaba bwenyumye tondaba bwensibye enviiri nemugamba nkulaba bwosibye enviiri nemugamba Asia webale kubeerawo mwana wange nawe bw'obeerawo naffe tubeera basanyufu webale nnyo Asia nagamba maama tujja kulaba ojja waffe nemugamba kasito nze ŋŋendayo naye gwe sikusangayo kati mba ŋŋenze kusaba mu kyaki kati nemugamba akaviiri ako nange nzija okansibeko nagamba maama ko wandikansibye wegamba ebintu ng'ebyo nga ŋŋendako waliwo omukwano gw'abadde wagundi alina eze essimu ng'atuula mu katebe n'amulaga bulungi nnyo Asia n'akomawo n'agamba nvudde wa mukwano gwange nnaku nga 3 sizinawera 4 mbadde wa mukwano gwange naye nvudde naye nze olumbe olusaasiya nga bwe nakiwulidde bwe nti twatwadde twakatuuka mu ddwaliro ne bagamba Asia dokita n'agamba Asia olubuto luliko ebituli owulidde dakiika y'emu abadde abuyana ng'ali muki mu hexijoni ng'agamba mpa ku maama mukwateko abasawo ne bamugamba wabaddewo batali basawo naffe nga tuli eri n'agamba ne bamugamba maama tetujja mukuwa tetujja kuwa maama kati olumaliriza Asia n'abaana nnyo n'akutuka naye nga nze ndaba abadde bagamba ebyenda kubanga maama we yagambye ebyenda yasoose kulwalako linnyo katono ng'avudde mu kyaki kati luvannyuma n'atandika okusesema n'atandika okuvaamu amazzi ng'ayitamu amazzi ng'omuntu azaala okakana ne bamukwata ne bamuteeka mu kiriniki negamba nedde bamutwale mu ddwaliro oyo omwana balabuka bamuwadde n'obutwa bwajjuka Asia oyo kubanga ekintu ekyo kirabika kimuluddemu ekyamusazesaze ki olubuto ekyenda kye kibaddemu ki ebituli nga kyamubwa buli omanye obutwa bwekiba busalasala ki aludde nakyo okuva emabega wiiki ng'eki emu naye Asia munange otulese bubi mukwano ate
tugenda kudafya nampeta mukama kuweereza ekiwummulo ekyemirembe kubanga obadde muntu w'abantu obadde ojagala nnyo nga mukakojjaawo munnange mukama akwebaza emirembe ati yabayi abamukoze kino bagenderedde ki tetumanyi balumwa mama we ge balumiddwa bwe balumiza naye Asia muntu w'abantu abaana basinga okujumbira ennyo era abaami sinyumya abakyala tubuze afukamidde eyakoze ekyo mukama atukola ebyamusobako byonna mukama akole ki senga gwe tokkirizako nti ekyobutwa buli omu yalina endowooza ye kyeyagadde kyekyo naye mukama musonyiwa ebyakola ki ebyamusobako pulezidenti w'eggwanga naye tusaba atuukeko wano oba sindika abakulu ab'amaanyi ate n'ekyokubiri tuwulidde ebijanjalo tewali emmere tewali tenti tewali n'obutebe tewali era tuli wano eno katenti ndoza kakatinina nnyo abantu bayitirivu tewali tenti tewali mmere tewali buuki tewali mmere tewali na butebe kasalanga gwe omukulembeze totaddewo nteekateeka nze nteekateeka amabuga gange nagaleese dda naye sijja googera kubanga abantu bayinza okutya ne banumba n'awaka kitegedde ajje wano oba sindika omubaka baweereze n'obuyambi ate baweereze n'emmotoka mulimu abantu abatalina ssente zinagenda kusiika wano oli ku tiktok ssebo ye musanko bbini wuliriza twetaagayo ne ku mmotoka ez'obwereere mazima abantu bagenda okuziika kubanga mikwano gya Asia tubeera mu ghettos abamu tebalina transport agenda Masaka kuziika lwaki bamuwadde obutwa kyembadendowooza mulimu baganda be mulimu abafamire be mulimu abamikwano gye sijja kugamba mu bya nnyonyi sijja kugamba mu bya nsimbi olabagamba nnyonyi yeresa obuzibu bw'ate agenda wiiki ejja kugamba mu bya nnyonyi sijja kwogera ffa oba kalebule naye ngenda kwogera ku kyempulira oba nekyendabye mu nkula gye tukuze naye nga ne baganda bange bawulira sijja kwogera byenfa oba njogera ebitaliyo nja kwogera kyempulira nekyendabyeko bukyatukuze naye si bya nnyonyi naye mame bamuzimidde omudaala abasajja bennyini baguteekamu mwe bannaffe abanamawulire namwe mwenyini mutuyambe ne mubiteekayo ne mutuyamba twakyaza mama fiina wanti wali yali amukyaziza naffe twefula bakawaga naye Asia yamukyaza najja mulimira mukamoki okulaba ye namulabisa abatuuze abo abakazi bonna bemulaba ate n'ekirala Asia obi wakyagulanyi president atakimanyi mu ggwanga gwe njagala omanya ate natali wa muwozi nina bakama bange saidi eno neno nina bakama bange ku saidi eno ne saidi eno neno nze lujjo omulungi atulaba tuli Ganda Kawuwa zone Wakiso district era nga olunaku lwairo tuzze okubanga ate tuwogerako n'omukyalo ono maama w'abaana ababiri naye ng'omwana omu asembayo obuto ali mu kutabanyizibwa mu lubuto yafunamu ekizimba kya nnaku nti maama wadde alina empapula zino okuva mu ddwaliro oba mu malwaliro ag'enjawulo tannatuuka kumanya ddala ekituufu ki ekiruma omwana ng'oggyeko okulaba kyendaba naye kyalaba nti omwana olubuto luzimbye akyali mu kaweefube wa kunoonya ssente ezitwala omwana mu ddwaliro babeere ng'ate bamanya obulwadde obumutawaanya omwana ono asiiba mu bulumi okusinziira ku kyentegeddeko essaawa eno ne bwe tujjidde wano abadde era omulaba nga embeera yakugatta bugassaasika busisimukka nga bwe mubiraba so nga ndi ne maama njagala ebisinga wabeere nga bibannyonnyola byonna bibabuulire ebiri ku mwana yatandika ddi okuba nga ate afuna embeera eno olubuto luzimba abeerawo atya
maama akola ki taata akola ki byonna byenjagala abere nga atatuwulira nga naye omulamwa gwa byonna gwe gwokulaba nti omwana ono atwalibwa mu ddwaliro ate abere nga ajjanjabibwa. Amaanya gange nze Twaise Rosemary ndano mu Kawuwa zone. Omwana ono yakwatibwa ekintu kino kimaze kumpi omwaka mulamba. Naye kyajja ngere akantu ne kazimbawo katono nindowooza oba agudde. Lwe nyabeerawo nga ndaba ekintu kyeyongera yabe ekyalo ne bangamba kabengo. Nintambula nti kabengo naye nga ndaba omwana embeera nga zeeyongera okubeera mbi. Ningendako emulago ne bangamba omwana alina ekizimba naye nga bansindise mu sikaani endala. Simanyi ne sente sizirina ezigenda mu sikaani eyo, sente ze bansaba nnyingi nnyo. Ate omwana obulamu bwe bugenda ndaba embeera eyongera okubeera mbi nnyo. Asula akaaba alumizibwa era nsula nange ntudde nga bwondaba. Kati taata w'abaana yansuulawo simanyi nawaali oba yafa oba kimaze omwaka mulamba simanyi. N'essimu bwe njikuba tebeerangako wadde n'omulundi n'ogumu. Ekyokulya bano abataka be banyamba oli bw'akwaya 2,000 ng'alabye abaana bakaaba oluusi nga tusuulirawo n'enjala. Nyasooka nimutwala mu ddwaliro wano eri Nansana ne bamuteeka mu sikaani. Ne bangamba kizimba naye tebamanyi kiriwa. Ne bansindika mu ddwaliro eddala. Eddwaliro eddala nyagendayo. Nyalina wano nga ntundako obwanda obusente bwonna nyabutwala mu ddwaliro. Kwolwo olunaku wagwako $15 ninsigalira awo. Kati okuva n'olwo ningenda emulago era nabo ne bangamba kizimba. Ate bansindise mu sikaani endala era nabo. Kati nga ntambula bwe nti naye nga simanyi kiki ekituufu ekiri mu lubuto lw'omwana ono. Ng'oggyeko okukola sikaani bakuwayoko ku bujjanjabi. Tebalina kadagala koona wadde kawekeke bamu. Okuggyako ngenda mu kiriniki wano ningulayo obukerenda nimwako obukuziza obulumi. Ng'alumizibwa kimuleetera amabwa mu kanwa gaviira muno bwe gati ne gafuluma mu kifuba mpaka mu kanwa. Era nakati yena amabwa meereere. So ekikyalemesezza omwana ono ofuna obujjanjabi obusookerwako ze ssente mu ddwaliro ze baba bakusabye abasawo bagamba teyeetaaga ddagala ku stage gy'aliko yeetaaga kusooka mu sikaani so kutukubira ekifaananyi ekituufu awo ekikyalemesezza obujjanjabi busookerwa. Ekituufu kyennyini bangamba omwana waakulongoosa. Sikaani yesembayo zeni bamanye wasalawo kiki kye basala mu ndaaye. Sikaani eyo yesembayo kati balyoke bamuteeke ku seeta. Taata w'omwana ogambe yabulira atya? Taata w'omwana kale yafuna omukyala gwe yafuna nga be bana abookya amanda. Nibazunga kati simanyi oba ali ggulu oba aliwa naye simu bwe nyagikuba nyagezaako ninkuba ku simu ye. Omukyala yalina leeni yangamba omwami tamulina naye yamusuulawo era leeni yalekaawo tamanyi naye aliwa. Kati awo simanyi oba gyali mulamu oba yawukanirawa. Simanyi. Gwe n'omwami mwayawukanira? Twayawukaniraho ima. Gye wali? Gye nyali. Ninga waliwo ayandeeta wano n'angamba tugende eno ojja kufuna w'okolera obeera ng'olina otuntu tw'otunda obeerewo n'abaana. Kati ate lwe nyajja wano nintandika okutunda otwanda. Era wano nduddewo myezi nga 7. Nimbeera nga ntunda obwanda kati obusente bwonna obukapito bwagwera ku mwana ono. Kati abeewaabwe w'omusajja bo bamanye embeera omwana waabwe gy'alimu? Ewaabwe nyagendayo ewaabwe e Busoga. Ningendayo nga ngenza osaba obuyambi. Naye nze nazaalo wange nyatuuka leero enkeera n'abika omuzzukulu. Nti omuzzukulu waafudde n'atulekaawo. Lwe yadda yanzijjako omufaaliso n'agamba ngenda musuulira abaana ate ye takola kitayeesobola naye embeera gy'alimu si nnungi. N'emmere gye baalyanga yennyini ninga bwe n'aleka wano omwana nga ayinza okufa mu lunaku lumu. Kunze kangende ntobe n'omwana wange tomanya oba gavumenti enaavaayo n'enyamba omwana wange n'atereera. Kati kwe kujja n'omwana ono naye newaabwe nyatuukayo agakatonda mugulu teri kyavaayo wadde empeke ya panado teri yagimpa. Ne bankasuka n'ebweru era ninzira wano gye nvudde. Naye nga bo bakimanyi nti omwana waabwe? Yangamba oluusi n'omwana si waabwe gwe mbasiba ku lwaki sigenze ne taata w'omwana. Kwe kunkasuka ebweru nange ninvaayo. Era nange nyakirabanga sinakyakola lwakuba taata w'omwana taliiwo. Olwaliro ki kyokola okubeezaawo okola otya okubeezaawo abaana bano naddala nti nawano woolirayika opangisaawo? Mazima gennyini embeera gye ndimu si nnungi wadde akatono. Si nnungi. Kuba wano mpangisaawo era landiroodi kati atubanja emyezi 4.
ku kizibu kye ndiko eky'omwana era naye asirise yajjako wano n'abanja abalirwana bange n'atansangawo nga ngenze era nange ntambula ku nsonga z'ono omwana yansanga ngenze kwolona kwemulago n'abagamba omukyalo ono aliwa ng'ayagala ssente ne bagamba taliiwo naye tannadda simanyi lwanadda oba anankasuka wabweru oba anangumikiza nange simanyi ekiddako yemmere ebyokulya ndaba budde butambudde naye siraba sigiri siraba ki siraba bimufumbira ekyokulya nze bw'oli bwajja nanyamba nampaayo 10 oba 2 nga mukabiridde nsobola okugulira bano obwogo obusiike ono n'alyako akaji era n'okulya atalya kati alyako akaji engeri y'ebintu ebimujjudde mu kanwa naye wali bw'abadde alya nga ngulayo wali muwogo omusiike wa 10 nga mbawa ne babaawo oluusi nimbeererawo bwe mba nfunye ak'okulya nga ndya bwe mba sifunye nga tutulirawo bwe tuti embeera gye ndimu oba bwe mba nfunye akalimu ng'oli akuleetedde obugoye ng'oyozaayo nofunayo 5 awo nimfunayo ekyokulya bwe mba sifunye eyo embeera gye mbeeramu oba oyo maama oyo nampaayo 2,000 n'angamba waayi yiya n'abaana mulabe kye naabeerawo noono w'akabaala ono naye maama ali awo alina akabaala omukadde naye bw'alaba embeera egaanya ng'afumbye akamera ateeka ku suwaani n'atowaako yembeera gye tuyimiriddemu amazima gennyini nsaba omuzira kisa yenna waali anyambe nga nsaasirako ku lw'omwana ono okusinziira embeera gy'ali mu nsaba buyambi embeera gye tuli mu si nnungi wadde akatono enamba yange ey'essimu eri 07 05 33 6 esembyayo 47 07 05 33 6 47 eri ku WhatsApp nedda sebo teriko ye namba y'essimu kwe mulina okuyita mbere nga mudduukirira omukyalo ono mumuyambeko mu mbeera gye tubalaze tetujja kunyumya bingi bisukka kuyamba mwana ono kuba ekikulu kya byonna naawe ayagala okulabako osooka odduukirire tukulaze ekifaananyi kyalimu luno olubuto si lwa mmere nti yalidde nakutabukusi oba olwegendereza bulungi olaba nti waliwo oludda ate oluyiseemu duzimbye naye ate sayidi wano olabira ddala nga wate waliwo engeri gye wazibyemu ey'enjawulo so mumuyambeko ekisinga okuba ekikulu kwe kusooka okulaba nga omukyalo naafunayo akasente agenda atwala omwana mu ddwaliro bisoboka omuntu n'abeerawo awo nga talina kwatandikira nga talina wadde 10 mu nsawo so bambi asobola muyambeko n'abatasobodde kubanga amufuna ku layini ye osobola okubanga ate onoonya ku WhatsApp namba yange ebeerawo awo wansi osobola okubanga ate ogiyitako mpola n'ombuuza engeri gy'osobola okubanga okwataganamu n'omukyalo ono ate ne tulaba engeri gye tumuyambako tulabe nti ebintu bikyuka obulamu bukyuka ate paka omanyi omwana ono nga mulamu kyemmanyi nti asobola okuddayo n'anoonya ekyokukola naye ng'omwana ono mulwadde teri maama ono wasobola kulowooza ku byakkola kati omukyalo ono tubeera ku kyalo she's my immediate neighbor naye kati namumanya nti yajja atambula ng'agamba njagalayo ku kalimu njagalayo nga lusi muwengoye nayoza wenna waalima n'alima then nendaba omwana ono omwana ng'abeera akaaba ali anize ne muga omwana oyo yabaaki n'aŋŋamba story nga wagibawadde yamutwalako emulago ne bamugamba kizimba ne bamukola scan kati bamukola scan ne balaba nti ekizimba kiri ku nsigo naye ne bamugamba akole CT scan yo eba mo clear okulaga nti exactly kiri ku nsigo kiriwa nti ne bamutaba $3,000 tubamutaba $3,000 nga tagalina nga womanyi nengezaako mbuzi omwami nti omwami yansula mu nyumba nemberawo nga muyambako tulumu twakatako ekitabo ne tuyita muno naye nga omanyi economy abantu tebalina ssente batuwa 15,000 in fact kolo twajjamu $4,000 kikyalo kati era nga tekirina gye zibayamba kati nze muyambako jajja naga mwana kati ayagala gi eryo n'olimuwa kati ayagala kino kati omwana ali so complicated bwali nnyo nakuta buzibu enjala bwe muluma buzibu kati ali awo kati omukyala bambi ono yeetaaga buyambi bannayuganda buli muntu yenna gyali tuyambe omukyalo ono kubanga
ekisookera ddala namugamba katwala omwana ewaabwe era nayo byavaayo tebyali birungi teyafunayo kituufu omwami taliiwo talina mulimu era mukama akuwa omukisa kubanga gwafuuse omuzindaalo era tukkiriza Katonda buli atulabe yagenda kuyamba omukyalo ono essimu yagisomye mumuyambe ne woba dokita nga at least osobola otuyamba ne woba totuwa ssente gwe n'ogamba nti ddwaliro wano nze nja baleeta neeyamye ne bwolina abambala ne bwolina abagwe n'ogamba nti omwana mumuleete nze nja kumuleeta omukyala omwana afune emirembe asule kwegamba yeebakeko kubanga nze wano wempitira nga ngenda okukola omusanga takaaba omusanga yeebase kwegamba omwana alimu eyo embeera baneemutuyambe tubeegayiridde buli muzira kisa yenna gy'ali oba musawo naawe oba oli musawo ng'osobola kunyamba era osobola kuyita ku bugunde ku namba zino n'onyamba kusinziira obuzibu bwendiko seebaka sirina kyendya nange mwennyini lwa mwana ono n'emmere ndema kulya nsula nkaaba ng'omwana ankaabirira nsaba buyambi bwammwe buli muzira kisa yenna nsaba ku buyambi anyambe. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.